Maybe. What you want to know? Oh, Gwolabako ye mutume Evangelist Christopher Beswe Kaswabuli azze kibuga ky'e Busembatya okwaniriza omugenyi atuukidde ku hotero eyitibwa Highway Hotel esangibwa mu kibuga ky'e Busembatya basinziire wano amulambuuzeeko emirimu emirala gy'akola wano mu ggwanga. Kale bwe tutandise olugendo. Amanya gange nze Mukisa Daudi okuva mu Kaswabuli videography akutuusaako olugendo luno n'ebirala by'ojja okulaba mu maaso eyo nga bwe biri. Bwe tutandise olugendo. Tuli Kaswabuli Senior Secondary School Bukonte. Webala okumutuusaako mu kifo kino eky'olunaku munne bwe tuli mu nsi muno ayikananga ekisa ekimu okusima kwange okulaba Mukama atagwawo ekisa ekingi atambulye mu bunaku obwo n'okugumiikiriza buli wonna wanaalinnyo oba wakyafu oba watya taata wange beera wamu wegayiga Mukama ofukeeko amafuta gembadde nsaba okuva ku biri ebiri okukuuma eggwanga lino n'okusaka akati nze ani atuusa wano omwana woono kitange w'ekisonga n'ekitiibwa obulunze kanwange omulamu akaseera katunamala okubeeramu omukisa gwo otunundanyi mulina Mukama waffe Yesu Masiihi.